Omugwa kakundugula akakwata n'atakakubye oyo ategeka ebinunulo nga bukyali kuba bwalimwa ne bamwolekeza ewa Mutimbambugo talwakwata mpiima oluwamu obwogi obweruuyi n'eruuyi ne gumala eggobe mu kibya. Kaakati gwe bw'owulira ebyo ate olinda mpaawo kitakya okukala ku muyimbya nnyonyi. Ndaba wamma ekitungotungo yaki anaakola ogwo kyo tekimulinda. Sala ku yange nga yalidde ekikira ebyangirika bibye byangeri nga siiti era nze nkunnyonnyola akawonvu n'akagga. Batayinze battindira baamaga kaddu baligeya nkoona omusubbaawa mukoleeza busummaawa era tulimu akutemyako naye nga akutemyako leero akutuusiddwako mukadde waffe Jemba Richard bw'atyo nno nawangaalira mu kyondo ky'Abawalabu. Weebale nnyo weebalire ddala kwagala buwangwa bwonna bantu kubeera nga tubamanyisa ebintu nga bino. Olwaleero tuli mwakutemyako bassebo ne bannyabo zino ngoye zino zonna ngoye z'olaba zenkuleetedde. Senga omwana akaaba nnyo ekiro bw'aba nga akukaabirira ekiro osobola okumubika essaati ya taata we taddamu kukaaba. Singa muba nga mwayawukana obanga mulina obutakkaanya kubanga ekyo kiva ku taata senga abeera yeekolimyakolimya ayogera nti omwana wange oba tugeze nga amwagala nga maama yagenda naye. Taata byabeera ayogera bwe muba mwayawukana, njogera ku bantu abaayawukana, bw'obanga wamutwalako ekisaati kino ekisaati kya taata n'okikwata n'okimubikka omwana nga bw'omugamba kitaawo wuuyo omwana oyo taddamu kukaaba. Oba oyina kisaati oba kitishaati nga kino okikwata n'okimubikka, oba oyina essaati yonna olugoye bwe lubeera lwa taata taddamu kukaaba. N'olwekyo abawala bangi abatamanyi bintu bino era mubeerawo abaana ne babakaabirira naye nga temumanyi kyakukola. Osobola ofuna akaddo ke bayita nakitembe. Akadde ako kalungi nnyo nnyo era akadde ako singa okakwata okayengera omwana oba maama akagaaya n'amuwa ejjiiko oba okumuwanda mu kamwa era omwana oyo taddamu kukaaba. Bassebo ne bannyabo senga omwana alemerako n'asigala ng'akaaba osobola okumufujjako emmwanyi oba okumunaaza amazzi g'ennyanja. Emmwanyi zino ze zino osobola okufuna gano amatusi ga bbeeyi. Gano amatusi ga bbeeyi n'ozikwata zino n'ozigaaya. Bw'omaliriza okuzigaaya ate n'olyoka ozifujja ku mwana. Emmwanyi zino z'olengera ogula akatuuko kaba ka 10 okwate emmwanyi zino zifujje ku mwana. Butereevu omwana ayinza obutaddamu kaaba. Naye senga alemerako munaaza amazzi g'ennyanja, gano mazzi ga nnyanja gano g'olengera ngajje mu nnyanja, omwana ono bw'omunaaza amazzi g'ennyanja era taddamu kukaaba. Funa akantu konga kano omuyiire mu mutwe ng'omunaaza omubiri gwonna tajja kuddamu kukaaba. Wabula senga alemerako ng'akaaba ng'ebyo byonna obikoze ne bigaana, funa akasogasoga akaganda ofune ebikola byako omunaazi okumala ennaku 5 komakya n'olweggulo. Bw'alemerako kwata omwana omuzzeeyo ewaabwe. Bw'alemerako nkiddamu kwata omwana omuzzeeyo ewaabwe agenda kufaako. Ebigambo by'omusajja byonna ne bwe muba mwayawukana byayogera ku mwana we nga maama amulina bituukirira. Maama bw'obanga wayawukana naye nga tewatwala ngoye ze, ate n'omwana akyayinza okulemerako okukaaba naye ng'ayagala linnya si lya Kizungu, lya Kiganda. Eriyo ekika ky'abaana nga bo bakaaba oba nga bo bakaabi baddala. Kaakati abaana abo eddagala eryo lyenkunnyonnyodde lijja kubeera nga libayamba. Naye bw'abanga omwana akaaba nga taata yayagala okubeera n'omwana we, gwe maama ne bw'obanga okola otya, ne bw'obanga ologa n'abasezi, kwata omwana omuzzeeyo ewaabwe
wa famire oba omwana omutwalire kitaawe bona alemerako omwana ono agenda kufaako. Nze Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona okuwagira akanyome